Oluvannyuma lw'obulwadde bwa COVID-19 okwongera okuwanika amatanga mu ggwanga ekyewanisiza abantu emitima, abasuubuzi mu katale Nakasero balaze okutya olw'ekibala ekyefaananyiriza eniimu abalimi kye batandise okubaguza nga bagamba kyandiba eky'obulabe eri obulamu bw'abantu. Emmere y'enkima mbi nnyo eri dangerous. Mwegendereze be basuubula kuba bijja kutta abantu. Mulimu eniimu n'ezitali eniimu, mulimu be bayita food monkey. Njiguze naye nusire muni bana bwe babadde baagala tufeera kati nange njipakira bagizeeyo bannanyiniyo kuba nange njagala ssente zange ziba tezigenda vaayo. Musire Fahad omusuubuzi w'enniimu mu katale kano agamba nti bakizudde ng'ekibala kino mmere ya nkima era nti kyabulabe eri obulamu bw'abantu. Mmere ya nkima ono ajinguziza kyova olaba muyise apakira ebintu byabizeeyo. Agamba ng'ogyeko okuba nti kyabulabe nabo kyandibafiiriza ensimbi kuba ebbeeyi y'enniimu erinnye ate nga bakizuula luvannyuma nga bamaze ozisasula. Naalongo Farida Kimuli omuwanika w'akatale alabudde abasuubuzi okuba abeegendereza kuba bwe banaaguza abantu emmere y'enkima eno bandibaviirako okukwatibwa endwadde ze batamanyi. Bagezaako nnyo okulaba nti buli emicungwa gitikiddwa ekiro gitundibwa misana ttuku era kirabika mangu nnyo osobola okyawula n'enniimu. Abasaplayinga ebintu okujja mu katale tebasasulibwawo kashi. Babrokers bwe bamala okufuna emicungwa egyo bajawulamu ne bamanya nti eno mmere ya nkima guno omucungwa gwa nniimu. Mulata Ali akulira abasuubuzi b'emicungwa alabudde nti baakukangavula omusuubuzi yenna anaakwatibwa ng'aguza abantu ekibala kino. Nkubira abasuubuzi omulanga obutakozesa dimandi eno kukola bintu bitasaanidde biyinza kwonoona mutindo gwa birime byaffe na kwonoona abantu bulamu bwabwe. Ye Dr. Kawuki Moses omukogo mu by'emiddo n'emmere alabudde nti abantu bandifuna obulwadde nga buva mu kukozesa ebintu ebikyamu. Na kino kirina obutwa bwakyo. Ekintu kino ekifaananyiza enniimu nsaba omuntu yenna ampuliriza tokikozesa kyotakakasa nti si nniimu tokikozesa. Tunuulira enniimu zonna z'oguze zisale zeetegereze munda kyennyonnyodde enniimu era ebeeyina akanankani senta wakati ng'eriko fibers ez'enjawulo ezitambula ng'emicungwa bwe gibeera. Ekintu kyonna ekiteefaananyiriza nniimu kiyinza okuvaayo mu katale bayinza okukiguza nga tomanyi n'akiguza oba oluusi nga tamanyi naye kyenkusaba bw'omala ogisalamu wakati weetegereze. Ate oluvannyuma lw'akadde aka Brazilian tea okuyitingana ku mitimbagano ng'abantu bagamba nti kawonya obulwadde bwa COVID-19 era n'abandi ne batandika okukanoonya, omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde Dr. Fahad Nakibinge alabudde bannayuganda okwegendereza nga bakakozesa. Kubanga singa omuntu aba akakozesezza mu overdose kasobola okuvaako omuntu okufukafuka ennyo n'aluuzinga oba n'afiirwa ebirungo ebimu eby'omu mubiri. Era nga kisobola n'omuviirako okubeera nti alumwa ennyingo n'okubeera ng'alumwa omutwe. Ategeezezza nti kalimu ebika bibiri okuli ak'ekimuli ekyeru n'ekyakakobe era nti kayamba okunuuna obutwa mu mubiri naye n'asaba buli akakozesa okusooka okuluŋŋamizibwa omukogo. N'olwekyo akaddo kano mukeegendereze temumala gakanywa nga temumaze kufuna ddoozi ntuufu kubanga kayinza ate okubafuukira ekirala. Dr. Nakibinga agamba nti tewali ddagala liwonya COVID-19 okuggyako erigemera n'asaba abantu okulyettanira. Teriyo ddagala lya coronavirus lyazuuliddwa. Tera Kaya ne Nnyombi Kenneth bakusakidde ekulire lino ku Lwabukedde TV.